ku ssaawa n'emu ey'akawungeezi ak'olunaku luno. Buli lunaku olwokuna tukutuusaako emboozi ey'enjawulo ng'eno ekwata ku nsonga ez'ebyobulamu. Olwaleero tuzze ne Dr. Muwanguzi Shadrack okuva mu kitongole ki Health Touch Uganda ng'ono agenda kuba atunnyonnyola ku ndwadde eya pressure ezitera okusumbuwa abangi ensangi zino, tumanye ebimu ku ebyo ebikwata ku bulwadde buno. Obulwadde bwa pressure mu lulimi lw'abasawo buyitibwa high blood pressure oba hypertension nga bwe bumu ku bulwadde obutawaanya abantu mu nsi yonna, kyokka ng'ababulina bafa kimpowoozo olw'okuba nti obubonero bw'ekirwadde kino tosobola bulaba kungulu ku mubiri. Okusinziira ku basawo, omuntu alina obulwadde buno aba alina ekizibu ky'omusaayi omungi ogutambulira mu misuwa ku pressure esukkiridde era nga tegusobola kuyita bulungi mu misuwa olw'obungi bwagwo. Kikakasiddwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna nti abantu akawumbi kamu mu obukadde 280 be balina obulwadde bwa pressure okwetooloola ensi yonna era nga bano bali wakati w'emyaka 3 paka ku myaka 79. Wano mu ggwanga Uganda ku bantu 100 abalina obulwadde bwa pressure osanga abantu 8 nga be bamanyi butya bwe bayimiridde ku kirwadde kino. Dr. Muwanguzi Shadrack, omusawo omukugu okuva mu ddwaliro ly'Emmengera akulira ekitongole ki Health Touch Uganda, agamba omuntu alina ekirwadde kino asobola okuluma omutwe, okufuna entunnunsi, mpozi ne kamunguluze, yadde ng'omuntu tasobola kukizuula nti alina obulwadde buno. Abantu abamu batera okufuna omutwe ogubaluma ogwa buli kaseera oba ku makya oba akawungeezi. Abalala batandika okuwulira omutima nga gwewuuba nga gubakuba. Abamu atandika okusinduukirirwa emmeeme, abamu bafuna ekifu ku maaso, abamu ne balumizibwa omubiri oba n'obanga omuntu ava okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo. Ono agamba omusaayi we gubeera omungi, emisuwa gisobola okwabika, ekiviirako endwadde endala nga stroke, omutima okulemerera okukola emirimu gyagwo, okulwala obulwadde bw'ensigo nga kiyinza n'okuviirako omuntu okufa. Kitwale ng'olupiira lwe nayogeddeko, bwe luba nga luyisa amazzi agali ku pressure ey'amaanyi luba lusobola okwabika. Singa obwongo bukosebwa waliwo kye tuyita stroke. Stroke kwe kubanga obwongo bufunye damage eno eva kuba nti omusaayi tegutuuka bulungi ku kitundu kya bwongo. Pressure esobola okukosa omutima, bwe gukosa osobola okuba nga tegukuba bulungi nga bwe gulina kukuba, gusobola okulekeraawo okukuba omulundi ogumu kye tuyita heart attack. Abo bowulira nti yafunye atataka n'afa kikutuko. Era ono agamba obulwadde bwa pressure busobola okuziba omuntu amaaso, okumuleetera okuzimba ebigere, okuzimba olubuto n'okukosa obwongo. N'ozimba ebigere, n'ozimba olubuto, n'oba nga tosobola kwebaka flat mu buliri. Abamu baba basula batudde olw'okubanga omutima gwanafuwa. Mu ngeri y'emu agamba pressure tesiigibwa nga ndwadde endala nga ssenyiga, wabula omuntu asobola okugifuna naddala nga mu famire mwawangalira mulimu abalina obulwadde buno. Pressure yo eri omu ku bulwadde obutasiigibwa bwe tuyita non-communicable. Tebutambula kuva ku muntu ono kudda ku mulala. Omwami asobola okuba nga alina obulwadde bwa pressure ng'eri waggulu nnyo, naye ng'asula n'omukyala mu buliri nga pressure eby'omukyala terina buzibu. Dr. Muwanguzi agamba kyandibadde kyetaagisa buli muntu okutwala obuvunaanyizibwa ne yeekebeza obulwadde buno okusobola okumanya butya bw'ayimiridde. Ono era ayongerako nti kyandibadde kirungi buli muntu okubeera n'akuuma akapima pressure, anti bagamba okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Kirungi nnyo buli muntu okufuna olunaku n'agendako mu ddwaliro ne bamukebera pressure. Okukebera pressure kikuyambako okumanya wa woyimiridde. Bw'oba togirina tetusobola kugamba nti olina pressure. Bw'atyo annyonnyodde ekipimo kya pressure eya waggulu ne pressure eya wansi wamu n'emiwendo egiraga nti pressure y'omuntu nnungi. Kati pressure eno gye tuteeka waggulu erina okubeeraawo nga mu 120. Esobola okuyitamu katono waggulu oba wansi, naye waggulu teyita mu 130. Then eno eya wansi erina kubeeraawo mu 80. Ebisingawo ku mboozi eno bye tugenda okutunuulira mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku lunaku olwokuna ssaawa emu mu mawulire gaffe agaguddewo, ng'ebimu ku byo mulimu by'olina okukola okwewala obulwadde buno ng'okukola dduyiro, obutalya mmere erimu bisiike bingi n'ebirala. Nze Daffy Nabatanzi ku Lwagugudde TV agagudde.